guno omwaka abasajja b'emmamba be basinze owooma. Osula bani abeddira emmamba b'omanyiyo? Bani? Obadde ogamba ani? Naye ng'abalabi baffe abalungi ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Amanya n'eddoboozi nze Asha. Daava Nabatovu olunaku olwaleero nsanze omukyala. Oba mwanjule mu bitiibwa ki? Oba mwanjule ntya? Owaaye tusanyusa okulaba. Naye ng'ekisula ky'essanyu ky'ensula. Ekisulo eky'essanyu. Guno omwaka ninayo omuntu omu gwe mbadde nga ndaba ne mpulira nga nze omwoyo gusanyuse. Ono w'omukabira mulabako. Owaaye soka weeyanjulireko abalabi baffe. Ninga muli mutya kansubire muli bulungi. Yenze mukyala Alien Skin omuto omuzungu. Ekigwe. Mukyala wa Game Changer. Kwini Masolo tukyusa mannya. Gwe mukyala ebitiibwa biva eri Katonda. I know. Tuba tumanyi bulijjo mulala. Bulijjo tumanyi mukyala mulala. Bulijjo omanyani? Ono aliyo. Anti omwami waffe musiraamu. Kufuna. Bulijjo omanyani? Ono ali nakowe. Omwami waffe musiraamu. Musiraamu. Anna kati sokoleke tugeze mu baba tutte mu njomo tukina kutoyina bujja tebukuluma omwami waffe musiraamu ate n'ekirala kakati nyongero bategeeza n'okubajjukiza nti tuli mu mulembe gwa .com ne waba wasaba tano mu nyumba tuli modernized oyagala omusajja yagala musajja toyagala tononoza bimukwatako nnyo tononoza biki bye yali okukula okwenkanaawo nti abakyala tuyigo okweyisanga abaami kyovudola abaami bakyatufuga nnyo ku lw'ensonga abaami tebanonoza omwami waba anoonya omukazi ow'ebbina yagala kimu nti wakutunulako essaawa ezo olina tanonoza waje walijjo bawazaalibwa nabo oba oyambadde kati oyo yenze nfa kubinkwatako nti omusajja bajjabo wemba nkwagaddeko ki byenkwagadeko obinkoledde kiki mirimu gitambuza bulungi kati atenze oba obinkolera bulungi kiki ekinonoozesa abakazi bo mukyala Game Changer. Yes. Kati olwo ate n'ekirala nze nalaba abantu wano wenava ne ngamba mbu ndi lubuto ne bagamba tulinze alien aveeyo ayogere yeegaana olubuto mmwe nga batandika ogamba atakwagala oba omulaba ani abagamba omusajja wange muferengo obwo obusajja bwamwe bumpale enywera migo olwokubanga omusajja wange mumulaba mbukungulu alinga omuyaaye ne mulowooza mbu ayina ebikolwa by'ekiyaaye ebyo oli musajja abuvunaanyizibwa teyeegaana embuto twali tumanyi olimba kiddamu omulekerawo n'omwami wange omuteekako ebintu byammwe ebyo teyeegaana mbuto tali awo mbuku okwebuzaabuza ye waba tayagala aba tayagala busima atakwagala oba omulaba atakwagala oba omulaba olaba nze wange teyeebuzaabuza era omusajja wange mulekerawo mumusuubirizamu ebyo ebikolwa eby'ekiyaaye muyaaye kungulu naye munda ali so gento era kinnuma nnyo kyannumanga nga bagamba ansima lubuto sirwa papa papa tayagala bamalaaya eye bagaye babba bamwe beegaana embuto nowanga ajja kwezeegaana zebagalindiringa n'abasajja abayaaye sajja namulondanga kimanya ali gento wamulyako nga yeegaana olubuto sajja wange si muyaaye mulekerawo musibako ebikolwa byammwe ebyekiyaaye ne bannange oyagala alien queen yakwatawa olaba otuuka ofuna olubuto queen gwe mmanyi yeddira mamba wenadde ntandika nayogedde ali so most and welcome yes oba Hussein banange queen twawulirako emabegaawo oli lubuto balujjemu abayaye bakuloga olubuto ne luvaamu olubuto lwavaamu I had a miscarriage due to much stress. Sorry. I was stressed. Omusajja bamusibira ano mwabbi akasimu. Omusajja baba bamusibira awo n'emmere nali sirya. Ayagolawo omusajja wange asooka kubba essimu. Nange nalaba bamuwaayiriza lenda asobola kubba siya. Buno busimu bu that is defamation. Oh, I know. Omusajja wange tasobola kubba ssimu.
stress kugamba stress yajja olubuto ne lugira nefuna mistakes natandika ofuna complications stress omusajja amusibye nga sirya mmere awo complications wezatandikira naye omuyisa otya erinnya lyetutanesera amayiga aluzungu nnyo lunsenja mwamanyira gano ga menka agabaganda abaganda ennyo abakyala b'e Masaka abagira si kabaka nkuwadde obwakabaka wemmengo mukuwadde obugabirani nga nnyini bwakyali waawe tugende wanje mama we go on buuza mukyala amanya ag'ekizungu gagabakaluubiriza oluzungu lutonomuchenja so kuleke wobeera awo naye akimanyi nti omwagala nnyo akimanyi nakyemugamba action kuba ndaba omanyi waliwo omuntu kutugeze bana bagenda kwembasa okufuna visa omulaba body language omulaba enjogera omulaba buli kimu ndaba gemuchenja abantu sebatamanyi nti nze wendaba abantu mbalaba nga ndabirwamu bugwe kati gwe wenkutunula bwenti olindabirwamu yange nti omuntu yenna wootunula mu ndabirwamu oba oyagala ekulage ekyo kyennyini ky'oli olaba oba lipstick ateredde kati gw'owulira otya ng'oli muddugavu naye ng'endabirwamu ekulaga oli mweru oyinza n'onyiiga n'ogyasa n'ogitunda n'ogitwala nti kaakati nze wenkutunulamu kyenkulabamu nange kyenkola ki kyenkuwa oyina kyewandabamu lwakyewamu wenkutunulamu kyenkulabamu kyenkuwa nti wenkutunulamu nenkulabamu obwagazi nange nja bukuddiza wenkutunulamu nenkulabamu love nange njikuwa kati gemuchenja nowamulabamu love nti kakati kyobudala mba on and off wemba mutunuddemu bwe nti nemulabamu ekitansanyusiza nga nange mutabukira naye wemutunuliramu bwe nti nemulabamu omukwano nange ng'osembe kwegamba omuntu kyakusavinga kyomuwa that's me mujja wakumanyi nti gy'oli kakati nze bajja bange sibamanyi naye mmwe kibakakatako okummanya ye oli mukyala namba meka simanyi nnyo tebinkwatako gwoli namba 2 kyebinkwatako kyemmanyi nti byenjagala byonna bikola ndi tiimu yo ndi mabegawo oli namba ezo zesiri mu competition era aliyeni akimanye nti sini masolo namba 2 luno olutalo nja dulwana paka wendi lugusa otyo tuli mabegawo aye tuliyo tiimu nyingi fe tumanyi gwe mukyala namba 2 bano simanyi ate tubamanyi mukwano tumanyi gwe namba 2 nze ebyo mwaba bimanyi nze kasita omusajja njagala you don't want to know kasita omusajja njagala anange kiki confidence y'amaanyi nze banenze simanyi nti ntula ne wano neŋŋamba abantu nti bane nina omusajja gwenjagala bwe nti kati ate raba obulago bwange obulabamu sapule abantu abasinga bakatuliki sapule bazambala bagenze mu kyaki oba bazisabira mu kyaki bwe bafulumayo ne bazambula kati nze sijjaamu sapule kyenaku zino nsabira mu bakatuliki kati wembanga mu nzikiza ekintu bwembeera nga nkikukuta mu nzikiza ne mukitangala muba mujja kiraba nti lwaki ngenda nensaba Katonda mu kizikiza ate mu kitangala ne mwekweka mu njogera ennyangu oli w'amataala tokweka oba oyagala kati mwabeera nga ano nasookeramu oli content oli ow'okwetunda ng'abantu bagala lwaki tokyusa obulamu naye nofuna omusajja gw'oyagala oba akwagala kati nafuna ate kaakati mwagala mwana abandi mukwabulire mu nzikiza mwine ekikyalo mumpise mukwabuzi nze ate oli saateekayo posti mbagambe bannange embalaga omwami wabula zzaayo ekisajja kyo era nabagambe banne mwangu abasajja wano namugjayo oŋŋamba oliko ekikyamu omwana abendi yagala omuliro mulujjudde toyagala byanzikiza ye olubuto muzaamu gyona olubuto tujja omwami wange ekyuma kya mudaaki tekitalaga tekyetaaga oyiro kiryoke kirwaninga ekiri automatic nnyo essaawa yonna si wasindika njake mbwate emmotoka tusindike ali one time short ajja kuteekamu olulala naye nalabika omwana w'emmamba musajja w'emmamba abasajja b'emmamba omwaka guno mbasiimye nnyo
nange banfuneko ow'emmamba funa ojja kunneebaza lwakuba benzi anja bugumira eno kasatayita infection kasatayita infection njagezaako nezo nga nnemerako bwe buzibu njagala nnyo kasitaba nga gw'oyagala naye asobola kitolala lwakubanga bannange abantu kana bono baka bugende eri abantu abaloga bannaabo baagala bakasambu gw'ologa waleeta omukwano ogwaniriza kakasa nti gw'ologa kadde kaddemu kakasa nti gw'ologa okwagala waleeta omukwano bwewamulogedde aleete ogwaniriza waliwo okumulogera omukwano n'aleetamu birala naye mbagamba kino nze kwinisaba balogere mukwano balogere ssente baloge babawe ssente anti era kakati era anaagaba ssente asooka kwagala lwakubanga kale era abakazi abaloga mwoza ne mwanika mu ttaka ku lw'ensonga nti omusajja ogenda muloga ng'omuloze kwagala naye ate ologeremu n'ebyenfuna ebyenfuna bikyankalane ate ebyenfuna ebikyankalana omuddukeko kubanga tosobola bbeera na musajja atalina ssente tolaba nti naawe oba sitaani mulala oba ozze kubba kutta nakuzikiriza nakudduka mu njogera ennyangu tebaloga bakole ki babiveeko simmanyi naye nze neekwasa Mukama Katonda esapuleeta kuba mu bulago neekwasa Mukama Katonda n'ebitundu byange ebyekyama bebikweyimirira bamaada Queen Masola abagambye ebitundu ebyekyama biba beeyimirira kugamba obeera ng'ekitundu kyekyama kyekikweyimirira ekitundu kyekyo ekyekyama kya bugagga duuka otambula na kapito mulamba ate mbale nabiresobagambye era wekigaana okukolera omanya gwakivuddemu si kyekikuvuddemu nti kati labayo waliwo kati fe abakazi nga ffe bannaava nga sometimes si ebigendo tweyimirira anti kaakati abakazi era nze ndaba nnyo abakazi abalimba bannaabwe mbu bakola ku ntuuyo zaabwe olaba abakazi bakola ku ntuuyo zaabwe naye entuuyo zaabwe wabeerawo abazongeramu emabega kaawo ntuuyo zo naye n'ayongeramu n'akwongeramu amaanyi lwakuba abasajja abasinga we bagaba babeera invisible babeera mu baagala nnyo omukazi ng'alina waali akwongeremu kaagala mukazi wakutandika kati bamwe mubawa amagezi mubagambe kola naye nga woonyirira nga weetega obulungi ofune akwongeramu otutumukire ddala ekyo kyebeerabira obbagamba n'ekitundu kyekyama kikweyimirira ayina yayongerwako nekwine embuzi yibadnaaki naye badnaaki leebo tubate tetubawa nnyo tetubawaamu nnyo kano ke kasembayo kwine okkiriza musajja omuwa ssente ng'oli mukyala nkikiririzaamu nomuteeka musendezo yes ekisigo kati tugeze nze abasajja bange mbasupportinga emotionally financially economically wemba nina nti olaba yani anti oluzungu lunsumbu game changer omuteekamu game changer omuteekemu anti kaakati labayo omusajja ng'olina ssente kati tuve ku game changer naye nze omusajja ne waba alina ssente naye nga mwagala kulya bulungi nga nina kyemuwaddeyo nga kyange nga kirina nze nga nze kinsanyuse ate ekirala support you can support emotionally you can support in any way naye kati ng'ovudde ku oyo okuba nti alina relationship z'ennaku zino zitambulira ku kuyambagana oba omukwano oba obufumbo bw'ennaku zino nti abantu tebakyagala datinga abantu batabayamba oba nga alina embega nti omusajja ssente zimubuze gw'omukakebeko oyinayo $20 tosobola n'okugyayo $1 ofumbire abaana oli awo abaana enjala ebaluma tosobola kusikayo mbu twagala omusajja amanye nti alina obufumbo temuba bambega muba bambega nti renti omusajja amubuze musasula $25,000 asevinzeko $18,000 kyekigaana okugyayo omusanvu kyekigaana n'ozisirikira
I mean, what is that? Era nze ngamba nnyo abaana bawala nti abantu abasinga bali mu bufumbo olunaku olwaleero ekyama kyabwe kiri ekyo ekibafukuumi kuyambagana. Anti kati ekyo kintu kyoyogedde good idea, good advice. Naye abaana ab'obulenzi abo balaba baatutama. Anti kakati era gwalina ekikyamu kubanga Uganda erimu abantu miliyoni ameka 5. Miliyoni 5? Erimu abasajja abantu miliyoni ameka 5. Miliyoni 5 kwe kuli abasajja n'abakazi n'abaana. So kati wetuba tugeza nti Uganda erimu miliyoni nga katugeze 10 oba 15 ez'abasajja ez'aba males naye kale nga abali active tugeze balinga miliyoni 10 kati wakadetinga abasajja bameka ukyango tandika kwegatta kati katugeze ku basajja miliyoni 10 eziri mu Uganda ne wabweru we Uganda kuba ennaku zino mwekwanira n'ebweru nti kwaba abasajja abona oba wakalaba k'abasajja 2 kati gwe okijja ku kyo okugamba abasajja baakutama anti batabanyi ba Falawo nabo tebabasiriyasi okijja ku kyo gamba nti abasajja baakutama gezaako ewalala mwekwatirira ku busubi kubanga kinyuma nnyo omuntu okubanga abasajja wakabakwana mu bitundu 3 Makindye wali eri kuleekana wali ey'Entebbe wali eri Simanga Entinda tonageza nali mukula bukuzi oye nali mukula naye akimanyi naye tonageza ko bitundu birala by the way nze ndetinganya abantu abali outside of country kati lekera ojjajinga abasajja bonna abasajja moja simu bataddeko akazito namwe temuli bangu kati let me tell you one thing kangubulire secret eriwo abasajja benzi n'abakazi benzi abakazi balina empisembi n'abasajja balina empisembi just ekibawula nti abakazi bayapinga nnyo boogera nnyo naye abasajja basirise nti buli wala akasajja nga kalekana abakazi bazibu oyinza okayita akasajja sajja omulimu gw'omusajja agenda kukola abasajja nabo basirikidde bingi just nti abakazi bakola ki bayapinga nnyo naye nga zonna sexy tewali mwangu yadde n'akatono tuli bazibu ffenna tuli bazibu tweyanzege Queen abalekeddeyo akalowooza abakyala mubeere basupportive eri abaami bammwe omusajja bw'akuwa naawe muwe Queen nze kyempagira sijja wagira mukazi yekka abeere nga asimanyi omuzigo waliwo omusajja gw'ogenda osasula omuzigo olunaku olwaleero alage nti gwe kazeeke tagenda kuddamu kola ki gusasula so nyumirwa nnyo okubeera nga mukwano gwange oba omwami wange oba boyfriend wange nompayo kasente kale n'okirowooza nokaka muweeyo nange ekinsansapozi kano ke kasembayo tuggalewo akalowoozo k'olunaku nti teri musajja atagaba ssente era woolaba omusajja nga takuwa gwe manya alina omulala gwakola ki gwaziwa omusajja ne waba afuna kakaaga atirisi waliwo gwawaako 3 oba teri musajja atagaba nze kakati gw'olaba gw'oli naye takuwa omanya oli ku nnamba nkyamu keera onoonya omulala akuwa asobola okuwa by the way nze nagamba nsobola okubeera n'omusajja at least ng'avuga ekigaali naye ng'akwata akakasanvu oba 5 n'azimpa naye ddani okubeera n'omusajja nga naye amanye omwagalako bulungi omusajja ebiseera ebisinga omusajja buli woolaba ng'agaba nnyo ssente omanya n'enkulankulana ntono talina makulu kubanga kakati omusajja wanaaba akola ennusu 7 na 15 n'aziwa omukazi ddi lwalikulaakulana era nze munnange nze nasangako omusajja mu bifo ebisanyukirwamu nga buli wemusanga akwata obutikimbi bw'ensimbi n'abumpa nga buli kaduukuweyo ke tuyitako ku boti akagula wenagenda ewuwe nasanga alina bino ebitanda ebyasookawo ebya 1900 n'akafalisa akakadde ng'alina buwanda we obulimu ebituli nga talina na TV mu nnyumba neŋŋamba nti kakati wano onoonyawo naye ng'agaba yali amanyoga banekola zaalyakulanya alya kivubi buli wala omuntu naye ng'ayitiridde ogaba ennyo omanya waliwo ekikyamu just lyamu yitamu buyisa ogende kwabula mukwabula bano ate abatagaba be beekulaakulanya anti kakati waliwo obutagaba obusukkiridde ng'omusajja omala omwezi n'amala n'ogwokubiri nga tawa mukazi ate tebatusabye zi Christmas ne basajja mu mwekaza n'okubira omuwala n'omugamba mpere God n'omusaba lanki omusajja mukama
nsaba omwaka ogujja abasajja batwalo yere gwe ayiyawo alina ssente omusajja wakusaba muwe kulw'ensonga olunaku lwaleero abasajja tebakyalina emirimu gye baali bakola abakazi okuva emwava emmanju emirimu egyo gyonna mwagitwala era abakazi olunaku olwaleero musinga abasajja ssente so osanga omusajja n'akusaba ssente tomuyita kasajja sajja eba mbeera era oba osobola muyambagane mukwatagane lwakuba tomulabisa nnyo nti omuyamba naye kitegeerekeka yeyo embeera eri mu ggwanga abasajja tebakyalina mirimu tweyanzege bana ekwiniza n'ebigambo byavuddemu njasaamiridde nga ndaba siye muntu mukyala nze erinnya ly'oluzungu eryo noonyama nowe musikina mu luganda nemutuma abasajja amannya kati ate weegase ku abba eyayogedde oluzungu lwetutaatege kati erinnya lyewatuumye omwana wattu alien skin nze baliyita batya oluzungu musibe bulungi